Gano gega kagwawo mu ggwanga lyaffe Uganda era nga saagala Munnayuganda yenna okubanga osubwa zino updates naddala mu abali e Bulaaya. Mmwe mwena Abannayuganda abadde bakozesa East African Passport oba ze tuyita e-passport. Njagala mukimanye nti eggwanga lyaffe erya Uganda ligambye nti East African Passport tezigenda kuddamu nga zikozesebwa era nga basaba Abannayuganda bonna babeere nga bafuna passports empya zino ze batadde katale. Ze bagamba nti no passport ezo zigenda kuba mu chip ekuyamba okuba nga batrace nga wawoli mu bwangu nga passport eyo wotuuka ku kisaawe osazaamu busaza bwoti nga kaadi nebeera nga eleeta data wo yenna akukwatako. Kati nno kyekyo nno ekigenda mu maaso era nga Abannayuganda bali mu kubanga bakubaganya ebirowoozo ku kyekigenda mu maaso. Tujjukire nti nno okuleeta East African Passport twalina passports zaffe enkadde eziraga eggwanga lyaffe erya Uganda ze bayita Ugandan passport. Wabula government never negama nti ate Uganda passport bagenda kubanga bazijjawo baleete passport z'amawanga amagatte zeziriwa passport eya East Africa ngegata African countries zonna eziri ku African continent. Passport eyo era Abannayuganda gye badde bakozesa tennabana kubanga eweza emyaka 5 wabula government evuddeyo negamba ate kati tuleese passport empya ze twagala Abannayuganda mubeere nazo era nga zino East African passport esaawa yonna bagenda kubanga bazisazaamu era Omunnayuganda abeere nga afuna passport empya. Katugendeko mu butambi nga omu akulira Ministry of Internal Affairs ayogera kwene ensonga ate era naffe tukomewo tubeere nga tujyogerako naye ate nga jjukira nga tetunabagiteekayo yenze Sheila Adita nabagamba nti nobanga weetaaga updates olina kubanga weekuumira kweno channel subscribinga kwata ku notification bell commentinga videos gwoba ozirabye ate era ozilikinga ekijja tuyambako okumanya kikyolowooza ku waka gwe tukuteereddeyo. Weekuumireko tugendeko mu katambi ate era tukomewo. Tabukano ketuita certificate of identity ka emergency. Emergency kiri nti oyagala kufuna passport kyokka tolina budde oba tolina sente mitwalo 25 okusasulira eno passport. So noja mu office nosasula emitwalo 5 nekuwakana ng'olina national ID oli Munnayuganda netukuwakana katabu n'okeyandiza mu emergency situations. Yes. Kati badde njagala kubabuulirako engeri gye tutambuddemu. Twasooka ne passport eno eyasookera ddala nga ekitongole kya passport kiri wansi wa police kyali wansi wa police. Zino passport yali ya family enamba eno gye mulaba akafaananyi ka taata oteeka wano akafaananyi ka maama n'oteeka wano n'abaana n'oteeka side eno abaana. Akati zino passport zaagwawo twazija mu gy'ekinaana ne tukyusa eno passport. Bwe twava kweno passport ne tudda kweno kati ngaawo ekitongole ekigaba passport kimuvinze mu foreign affairs kyali Ministry of Foreign Affairs ne tugaba zino passport zine nga okutuukira ddala mu mwaka gwa 1990 nga tugaba zino passport zaali ne expiry date ya myaka 5. Bwe twava ku zino ne tujja kweno passport. Eno passport yali ya muntu omu kyokka ng'akafaananyi oteekamu obutesi nga bw'olaba zino IDs ez'oku masomero wali oteekamu obutesi akafaananyi ne tuwandiikamu n'epeni. Bwe twavaawo kwe kujja kweno eri gye tuyita machine readable passport. Zino ndowooza Abannayuganda abasinga ze babadde balina mu 2024 twatandika okugaba zino passport. Kati bwe twavudde wano ne tusenvula ne tujja ku electronic passport yeeno electronic passport. Kyokka ne electronic passport bwe twagikola ng'eri ya paper based. Lwaki? Twali twatandikirawo okugaba passport eziri polycarbonate nga tutandikirawo naye lwakuba nti mu kaseera ako nga tugenda nga zino passport ziweddewo nga tetulina ate ffe nga tuli late nga tusobola ate kwongera okugaba zino passport zitali electronic ne tutandikako ne paper based passport nga bwetwetegekera zino eza polycarbonate ne tugaba zino za paper based passport. Era okutuusa olwaleero olugendo olwo bwe tutuziza wano ku passport yaffe endagaane eya polycarbonate gyotosobola kugyeka, gyotosobola kuyungirira, gyotosobola kukyusa mu kintu kyonna.
eno ya polycarbonate passport kwegamba olugendo lubadde bwe lutyo mpola mpola naye tewali kintu kyonna ekyalubeerera ne passport enjolaba tujja kubanga twongera okukyusa omutindo okusinziira ku mbeera yonna eriwo tewali kintu ekiri permanent neno gye mulaba bwe wabeerawo ekintu mu maaso nga ensi ekyuka naffe tukyuka ensi bwekyuka naffe nga tukyusa nga twongera omutindo ku passport. How do you describe the word polycarbonate to a local Ugandan who may polycarbonate plastica eno passport ya plastica nga bwolaba akantu kano ka national ID plastica ngumu nnyo nebwegwa mu mazzi tekyuka nebwogikwata ne sanitizer tesanguka n'olupapula luno lugumu nnyo tosobola kuluwetamu ekintu kigumu nnyo tetwogerako. Now, yes, lastly, you say that those Ugandans who are having the other ordinary passport will not be allowed to access the country. Yes, Abanauganda tubadde twabawa omwaganya okukomawo abali ebweru okukomawo ku passport eno enkadde naye okutandika n'olwaleero eno passport erekeddeawo okukola going forward okutandika leero olina okubanga olina passport eno empya okukola ki okuaccessinga borders zaffe za Uganda yonna. Oba ayagala okudda nina muganda wange ali bweru naye alina ordinary eyo naye ayagala kudda afune eri endala akola atya? Ali mu Europe. Mu Europe agende ku London tulinayo passport office ajja kubanga akyusa passport zino weziri already agenda neyewandiisa ku mukutu agenda e London ne bamukolera passport n'akomawo. So teetaaga kudda twagezaako okulaba nti tugulawo offices mu bitundu bye mu continent yonna twagulawo mu China twagulawo mu America mu London mu Buwarabu era kati mu weeks ng'ebbiri tugenda ne China naye okugulawo office ekaba passport. Mukulu kati yeetaaga okulina Ako nno ke katambi akava ewa minisita akulira ekitongole ekyokola passport ng'ategeeza Abannayuganda mwenna nti mulina okufuna passport empya. Nze wabula ekintu kye sitategeera oba ani aloga eggwanga lyaffe Uganda mazima ddala oba ani eyakolimira eggwanga Uganda ogamba otya nti nno eggwanga eddamba lisobola okubulwa pasipoti yalyo. Ensi zonna zonna ezisinga zirina pasipoti ekitambulizo ekiri mu linnya ly'ensi gye bawangaaliramu naye Uganda kyagaana. Twava ku pasipoti eraga nti nno tuyina ebyaffe ne tudda ku pasipoti ya Africa enamba eya continent enamba tugivuddeko ate kati tugenda kudda ku passport endala era ekyo eyo passport yegenda okubanga esooka okumanyibwa okolebwa mu nsi yonna nti omuntu ogenda kubanga otambula ne passport erimu chip ey'okubanga babeera bakutambulirako. Ensi endala nazo zirina passport naye ekintu bwe kityo kibadde tekinnaba kulabika. Uganda eri kumpi tugamba nti nno buli muntu akozese passport according ku nsi ku kyalo gy'ova nga gwoba ova Bunnamwaya nga passport yo ya Bunnamwaya igwe nga bw'oba ova Kawempe gende Kawempe gy'oba okozesa passport buli omu abeere ne passport ye nti ono nva mu Kawempe yeno passport yange ye Kawempe eno ye passport yange eye Seguku eno ye passport yange ey'Emitiyana ebintu byonna bivurugavuruga. Katugambe nti nno oba Uganda eyina amabanja mangi kubanga jjukira ekyaggisawo eri passport ne bateekawo eno passport empya nga Uganda eyagala abantu neteekako limiti ey'abantu okubanga bakozesa ennyonyi nga tebalina passport zino empya nga baagala abantu batandika okusasula amabanja. Jjukira passport zino empya ezibaddeko zibadde za bbeeyimu kuva ku $25 paka ku $50 express woba ojagala wabula ng'ate ngenda baterawo akatambi akamu omwami ono era ng'ayogera ku muwendo gwa passports ziri enkadde ze tubadde tukozesa ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo gwe twekuumireko sente mmeka okufuna passport because omuntu angamba n'akasasula akakadde kalamba ngenze mukamu kitundu passport ekituufu eggwera mu sente mmeka omunayuganda okufuna passport ye mu ngalo. Passport ziri za bika bisatu waliwo ekika ekisookera ddala eno passport z'omuntu wa wansi egye tuyita ordinary passport y'omuntu wa bulijjo kale wabeerawo ne passport endala gye tuyita service passport ya eringa service yeno eno ya kiragala eno passport
zibeera z'abantu ng'aba MP aba government officials aba heading nga departments ba commissioners bwe batyo zino passport visit era boba oli businessman bobeera olina sente meka toteeka mweno kuba entabayo olina okuteeka mweno ya ki eno ya ordinary y'omuntu wa bulijjo kati newabeerawo eno emyufu ndowooza kale okiraba nenkambwe enako n'obumasuka eno yabakungu ennyo ate bakansala yawe yeno kansala akyali ku bbulu kujjako ng'agenze mu parliament n'alyoka green speaker yeno emyufu yeno yenyini ne baminisita nebajeno okujjako ng'okolera bweru w'eggwanga naye nga oli wano waliwo bagenerozi abaheadinga departments tubawa zino passport ndowooza mwenna ekigenda mu maaso mukirabye bulungi nnyo ebyo nno tebibadde bigambo byange bibadde bigambo bya minisita wano wenneebuuliza ensonga nga zino zigenda kuba nga zitulekawa omunnauganda agenda kubeerawo atya nze nabagamba okufuga ensi kintu kyangu nnyo naye okufuga ensi kintu kizibu nnyo naye ate okugyonoona kyangu nnyo nti Uganda buli kintu kyonna bannange kiri naaganaaga bw'ogenda mu malwaliro gali gatyo bw'ogenda mu masomero gaago batandise bisiyaga abaana b'abendi babali ebisiyaga bw'ogenda mu kati ogenze mu kitongole kya bannange kyentambula nakyo kiikyo kati ebintu byonna Uganda bimalamu amaanyi naye simanyi nti oba abantu baneeno abafuga eggwanga Uganda batuulakaawo ne batandika okulowooza bati abantu we babalowooleza oba batuulakaawo ne balowooza ebintu bye bakola oba biwuliza bitya abantu wano nze mba nteesa ne ŋŋamba ekifuula ensi ennungi kwe kubeera n'omukulembeze omulungi era ekireetera abannansi okuba nga baagala ensi yaabwe lwa nsonga omukulembeze oyo abaleetera okuba nga bagyagala naye ffe eggwanga eryaffe abantu beeyongera ku kyawa ggwanga Uganda teri mirimu Uganda obubbi bungi Uganda obufere bungi Uganda obutemu bungi Uganda enguzi nyingi Uganda buli kimu kiri mu ggwanga Uganda corruption is too much mu ggwanga lyaffe lya Uganda ensonga za bukulembeze singa abantu osinga amawanga gano ag'Africa gabadde gakolanga zino ensi endala nti omukulembeze ofugira emyaka 5 gyokka n'otambula n'ogenda n'oleka someone else to come and take over naye n'abaako byakolera eggwanga n'oyo emyaka gye5 wegituuka nga naye avaako ng'ate eggwanga alikwasa omuntu omulala n'oyo omuntu omulala ajje abeereko kyalyongera kweri eggwanga tuba tugenda kulaakulana nze ndabyeko ensi eza Africas endala nga ziri very developed ensi endala eza Africa nga ziri very developed gendako mu Seychelles naye ng'abantu abo babeera ku mazzi bayina ensi erabika obulungi naye nga baddugavu baawane waffe mu Africa tuukayoko olabe kyekiriyo ogenda kulaba ebintu byotalabanga kugenda ke Zanzibar walabika bulungi nnyo toyinza nakulowooza nti oba munnange Africa naye ffe amawanga gano agatwetoolodde genda ke Rwanda bannange Rwanda erabika bulungi nnyo okufaako obufi tosobola nakulowooza nti nno yensi etuddiridde wano okumpi naye bw'otuuka mu ggwanga lyaffe Uganda buli kimu kyagaana buli kimu kifu system nfu era ebiseera ebijja eyo maaso Uganda egenda kubeera nga Congo Uganda egenda kufuuka nga Congo nga oyitamu owulira kivundu buvundu kamanye ekyo kyolowooza katambi kanene nga weeyambisa comment sections imbaagala nnyo see you in my next video